Nfuluma nzikirira nsanga Luswata. Saabasomesa. Ayabadde ku ayambuka. Kati ndaba wembeere y'okubeera nga owalirizibwa. Okumugamba. Ate namunyega. Ujjukira omwepisikoopi agambye. Tonyega. Ne waba mukyala. Tombuulira. Kati nsanga Luswata. Ambuuza. Bishop gyali. Koze gyali yangu naye avaayo. Akati adduka. Andeka. Nzikiridde. Ukerezia abaana nasanga buwejjudde baliwo obugendo kumalo n'abazadde motoka zonna ngenze mu motoka yange njigudde nsirise wali olwopaakinze awo muko parking ya wansi awo ya Lutiko ya Lutiko nali parking saagireetero na parking ya wansi naye kati ndabamu okutambula awo amawulire g'ofunye okuva mu ofiisi mukuli ndaba father benayitako nesina bwe nimanya ate era sibajjukira nalabanga balagambye olinga eyawungamuko nawunga wenadda mu mmotoka nyisibye nerookingiddemu nsirise ntandise okulowooza serikale bwa papa bibiki katonda wange etuye olwo nno saawa zikyali mu nnya Kacho mtiwele mungamba nabeera wano paka wanalandi ate bana banafuluma bayinza okukulaba ate lwakisaanize mu miso ne Bishop yange kangende mbuze ayitana mu nnyendo anna gye wali naye kansoke kubuza ekyemu mu nnyendo ekyamazima gye wali olina okuyita ye bwe wali ojja eno wayita mu nnyendo wayita eno munnakayiba agende ne waffe agende enkoni ate alina okuyita kiki nakwata lya mu nnyendo era ndowooza katonda yenyema naye nsobodde n'okutomerwa naye ng'ebirowoozo ekisooka omusirikale wa papa akola biki sirina kyemmanyi okwebuuza ebibuuzo bingi kakati yenyenda bikola byebiki so ebibuuzo byali bingi naye olugendo okulufunza ngenze nga ngezaako kuyisa budde ziwere omukaaga alangirire ate nno mu motoka yange mwalimu rediyo saagiteekako ng'ogyerabidde olwo tewakirowooza na abule gali gakkuba wala mvuze bwentuuka mu nnyendo nkutta olugendo e Kampala saagala gendaka anti kati kirina kye ndi mu kwebuuza nti omuntu eyali agenda ewaka ate obudde ekitovu ate okidde mu nnyendo okutta ate ku lw'e Kampala ndowooza eŋŋamba nti njagala binsamba neetegese nti bagitteekako ate ddikira bagambye sirika tobaako gw'ogamba kubanga ndibadde ogamba yabewaka kambagambe batege Sentinel Radio basobole okuwulira amawulire gano naye ate bagambye tunyiga lwaki kati obagamba kuwulira biryo byotabagamba kuwulira ate mukaaga omukyala ajja kubeera mu byakufumba kagende eno neetooloole nkaaga musanvu kati munnange nempise wali kuteekawe onzikiridde nkuttoololopya olw'embalala mbuze mpola 5 ziweze ngenda mpola si papa sirina kintu kyengoba mwana wa nnyabo mukaaga kwansanga mu kkubo nali ntuuse ekingo naye mbisizaawo omukaaga naye siri ku rediyo siri ku kikyokka bwenkebera essaawa mukaaga kuweze ku ssaawa 6 n'eddakiika ndoza nga 7 olwo sinatuuka waka ng'omwami omu bamuyita Sebitosi Peter omwami oyo mukristu w'enkoni mwami bambi yafuna stroke abeera ku kyalo Nkalwe n'ankubira essimu eno ekimanyi Sebitosi saalowooza nti agenda kwogera ku kino sebo kulika olwo abiwulidde kakati kyokka nambuuza nti bulijjo gwe Richard ne mugamba eby'amannya sooka obireke naye ekyamazima ekyo ky'owulidde yenze
agamba Katonda yeebale musajja bambi stroke ayogerana naye naye omuntu yasooka okwogera naye era nakimwebaza muze ate baategedde ki tebalina kye baategedde nti babadde na ku rediyo kulikayo ebyanga ebya bulijjo kuba abadde akugamba ki wanze nno kuŋŋambe namufuuye omukadde ogamufuuye maama kati nasoberwa ndowooza naye naawunga ne tubeeraawo essaala ne zitokota ate mukyala wange mwegayirizi kakuzi Katonda yampa yeegayirira naawe wooli n'omatira tusomye essaala ezeebaza kakati enyamba kati nkubire ku baana nabagamba nti kati ndi musirikale wa paapa bafaada kiganda ba Claire naye akamba weereza ka message nenkatayipinga paapa alonze abasirikale ba paapa abasirikale be nembateekako nga nange kwembi obubaka nebuyiika naye amasimu go yaggwako n'omuliro obubaka bujja abawulidde ababadde mu misa waliwo abaali mu misa kati baate bankubira kubuuza bulijjo gwe Richard ekyali kati mbanyonyola bannaye Richard abazungu Richard bamuyita Dick so bw'ogamba Richard ne Dick tibyawuka kati bo bwe balaba Dick ne bagamba no Richard kuba Richard ye mutuukirivu Dick kind of buliringa bwe bayiwandikiisa ki nickname nemagana naye kati ekituufu oba Richard oba Dick ayogerwako yenze teri mulala omusirikale wa paapa gwe bawa Joseph Luswata oyo samanyiddwa omukyala wesese nange simumanyi naye owokusatu yenze ekyo mukyekakasi temubana kubuusabuusa kwonna yo ndiye abambasimu sebo sigenda kusingako awo bwe ntyo nenfuuka omusirikale wa paapa omu ku basatu ekyo no kyaliwo mu July naku zomwezi ziri ku kiwandiiko ekyo zaali 17 naye mu July ow'omwaka ogwo kati nga situtandika olwo mwami musomesa Luswata siina namba ye yali walako nandyagadde okumuwuliza mugandi owaye bino biki obitegedde jukira lunakusanga mwana musanga ate ye avaayo ne Bishop bayingira mu kereziya yasanga Bishop asituse amugamba nti oze Ssaabasomesa nti jangu bagenda boogera nozama amubuulidde n'omubuulira matuuka wali ng'oli ayingira mu sakrisitiya ono naye ayingira kati amawulire gennyini ogajjayo naye gamba surprise mu kereziya mwe yali awo yali afukamidde awungirawo kali naye teri omusumba naga nti omukuba wuuyo bwali naye oli munne abadde wano naye mu misa taliimu naye abadde wano sebo teri kisingako awo ne tutandika okweteekateeka okusinziira ku nteekateeka ey'omusumba wali mwezi gwa 7 ng'ate wateekwa okubaawo okutukakasa okukola ki oluvannyuma lwa